mu mawulire agakagwawo agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, breaking news gano nga si malungi. Abayeekera aba M23 obulumbaganyi bwe bakola ku gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bukyagenda mu maaso, wetwogerera emmundu ezzeemu okubeera ng'etokota mu bitundu ebyenjawulo naddala mu province ziri ebbiri ewali North Kivu oba South Kivu, wetwogerera nga waliwo n'akabuga akalala akawambiddwa ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati amawulire agavaayo agakagwawo si malungi, kugambye abasajja bazzeemu okubeera nga ate bakasuka emizinga, bazzeemu okubeera nga beekubajjukira emabegakawo twakuwa amawulire gavumenti z'amawanga agali mu mikago egya East African Community n'omukago ogwa Sadaka baasisinkana mu kibuga ekya Dar es Salaam eky'eggwanga erya Tanzania ne babaako enteesaganya ze bagenda mu maaso nazo. Pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Chilombo teyasobola kubeera nga abeerawo. Kakati wuliriza mu mawulire agaveeyo gatulaga nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo bazzeemu buto okubeera nga bambalagana n'abayeekera abakabinja aka M23 era nga bano bamanyiddwa nti bayambibwako era bali backed up by gavumenti bbiri eya General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti eya Paul Kagame Rutagambwa. Kakati waliwo akabuga kamaze okuba nga kawambibwa. Akabuga kano nga kigambibwa nti kali kumpi kilometers ntono nnyo okutuuka ku kibuga ekinene ekisangibwa mu province eri endala emanyiddwa nga South Kivu. Jukira bali mu North Kivu. Kakati South Kivu eyandibadde nga capital yaayo bagiyita Bukavu. Akabuga ke bawambye bakayita Kabamba. Si Barakse ye Kabamba wabula akabuga bakayita Kabamba kali mu South Kivu, kilometers ntono nnyo okutuuka mu kibuga ekinene ekimanyiddwa nga Bukavu. Ekibuga kino kigambibwa okuba nga kyenkanankana n'ekibuga Goma ekyawambibwa ekya North Kivu. Kakati emmundu eseka kigambibwa kyabayeekera ba M23 baavaayo ne bategeeza amaloga amawulire ago twagakuwa obanga obadde otugoberera byenjogerako obijjukira. Abayeekera baavaayo ne bategeeza nti bannange tutadde wansi ebyokulwanyisa era tulangidde kye tuyita ceasefire, immediate ceasefire. Tutadde wansi ebyokulwanyisa tuwummuddemu. Kakati wuliriza mu mawulire agafulumye ennaku nga 2 emabega zabadde ng'ennaku z'omwezi 11 Kosajjo nga 11 omwezi guno gwennyini ogwokubiri omwaka 2025 amawulire gafulumira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Al Jazeera ne batugamba nti abayeekera ba Rwanda aba M23 bazzeemu okubeera nga balwana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'ennaku entono ennyo nga bapoozinzeemu. Kakati no kigambibwa nti ate ku luno batandikidde mu South Kivu newankubadde nga waliwo ne ceasefire, immediate and unconditional ceasefire eyalangirirwa oluvannyuma lwa summit eyatuulwamu amawanga nga bwe nkugambye agali mu mikago ogwa East African Community n'omukago ogumanyiddwa nga Sadaka. Kakati abayeekera bano nga bayambibwako Paul Kagame Rutagambwa kigambibwa okuba nti bo munange tebawuliriza bazzeemu okubeera nga ate bakwajja omulimu gw'okukuba emmundu era wetwogerera nga akabuga Kabamba nga kalina kilometers ntono nnyo okutuuka ku kibuga ekikulu ekinene ekya province emanyiddwa nga South Kivu bamaze okuba nga bakawamba. Kakati gano amawulire genjagala okuba nga nkuwa okusinziira ku sources wuliriza nga bagamba nti despite a ceasefire agreement brokered by regional leaders in Dar es Salaam, Tanzania, the M23 rebels has seized Kabamba, a crucial town along the route to Bukavu, intensifying fears of further destabilization in the Eastern Democratic Republic of Congo, DRC. Nti newankubadde mu summit eyatuula mu kibuga ekya Dar es Salaam eky'eggwanga erya Tanzania, amawanga ga East African Community n'amawanga ag'omukago ogwa Sadaka baasalawo wabeerewo kye bayita immediate and unconditional ceasefire, wabeerewo okuyimiriza mu mmundu nga kino tekirina bukwakkulizo era nga kirina kukolebwa mbagirawo. Kigambibwa nti babayeekera aba M23 nga bayambibwako Paul Kagame Rutagambwa kyokka nga ne mu ggwanga erya Tanzania yaliyo. Gambibwa nti bo munnange baaganye okuba nga babiwuliriza basigadde bagenda mu maaso n'okkuba emmundu era wetwogerera bawambye akabuga bakayita Kabamba nga akabuga kano kali ku kkubo erikutuusa mu kibuga ekinene ekimanyiddwa nga Bukavu. Ekyo nga kyekibuga eyandibadde nga capital eya province emanyiddwa nga South Kivu. Jukira nakugamba ziri provinces bbiri wabula nga zino provinces zoogerwako kubanga ze zisingamu ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Emabegakaawo ripooti yafuluma ng'eraga nti eggwanga erya Rwanda mu East Africa lyerimu ku mawanga erikyasinze okubeera nga beexportinga gold n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka kyokka nga tebalina yadde akataka we babisima nga kigambibwa bandibanga babibba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati amawulire genkuwa galaga nti akatundu akamanyiddwa nga Kabamba mu province emanyiddwa nga South Kivu ginnewayo ya North Kivu nga baamala dde okuwamba ekibuga kyayo ekimanyiddwa nga Goma. Kakati bano
yogera abayekera baavaayo ne bategeeza ffe tetugenda kugaziwa, tetugenda kulumba South Kivu. Kakati olunaku olwaleero amawulire gaagano gafulumye galaga nti abakulu bakkiridde wansi mu kye tuyita South Kivu era nga baakawambayo akabuga kamu nga bwe nkakugambye bakayita Kabamba, ng'akabuga kano kalina kilometers ntono nnyo okutuuka ku kibuga ekinene ekimanyiddwa nga Bukavu. Kakati wuliriza, the overnight capture of Kabamba marks a significant territorial gain for M23 and Kagame, bringing them just kilometers away from Bukavu, the capital of South Kivu. Nti okuwamba akabuga kano kabongedde amaanyi naddala mu territory eno. Aba M23 ne Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda nga bwe kimanyiddwa ennyo era nga bwe kizze kitegeezebwa ensi nti yabayambako era yaali emabega w'akabinja aka M23. Kakati kigambibwa kyakabuga ke bawambye kali ku luguudo olugenda e Bukavu, kibuga ekinene era ekikulu ekya province ya South Kivu, nti era kabawadde enkizo okulaba nga bongera okufuna amaanyi mu region eno. Wuliriza, the development has sent shock waves across the region, with thousands of civilians fleeing towns towards safer areas like Brasserie. Nti amawulire gano gazze kiro era okuwamba kuno kwabaddewo mu budde bwa kiro. Kyeraliikiriza abakungu okuva mawanga ag'enjawulo naddala abo abaatuula mu summit eyali mu kibuga Dar es Salaam eky'eggwanga erya Tanzania, nti ddala akunkumi n'enkumi z'abantu abali mu kusengulwa ne baba nga bambi badduka mu mayumba gaabwe, badduka mu bibuga byabwe bagende bafune obubudamu mu bitundu ebirali watali bukulwanagana ng'ekitundu ekimanyiddwa nga Brasserie. Kakati beebuuza tugenda kukola tutya embeera eno, naye nga bino byonna bigenda mu maaso ng'amawanga gaakamala okubeera nga gatuula. Wuliriza, the swift fall of Kabamba exposes the fragility of the ceasefire agreement which was endorsed last week by the Southern African Development Community SADC and the East African Community EAC leaders. Nti okuwamba kuno n'emmundu eno okuddamu ne baba nga bawambye n'akabuga kano akamanyiddwa nga Kabamba, kino kyongedde okweexposinga n'okulabisa nti olutuula summit eyali mu ggwanga erya Tanzania mu kibuga Dar es Salaam ekyamazima temwali nsa. Era waliwo wano omu ku bagoberezi baffe mukulu bamuyita Abudu asinzira South Africa, y'omu ku bantu abalikola analysis n'atutegeeza nti eyo summit ebyaliyo byonna nga we yabyogera ebimu ku ebyo bw'oba nga obadde otugoberera eddoboozi lye twaliteekako wano. Wuliriza nga batugamba nti entuula oba olutuula olw'emikago egy'amawanga gino ebiri okwali SADC oba Southern African Development Community ne East African Community EAC abakulembeze abaatuula mu ggwanga erya Tanzania, kino kiba kiraga lwatu era kiraga bulazi nti entuula zaabwe oba summit zaabwe tezirina makulu era tezaateekebwamu kitiibwa oluvannyuma lw'okuba nti bye baateesaako byennyini awa omukomulamba twagukusomera wano oba nga obadde otugoberera twakusomera ebyava mu summit, wabula bano bagamba nti bino tebibaliddwa mu magezi oluvannyuma lw'okuba nti byonna ebyatuukibwako bitandise kumenyebwa kimu ku kimu nga ne weeks ebbiri tezennawera. The truce was made to de-escalate tensions and pave the way for diplomatic resolutions, yet the M23's continued offensive suggest a complete disregard for the accord. Okuteeseganya oba enteeseganya ezaagenda mu maaso mu kibuga Dar es Salaam eky'eggwanga erya Tanzania zaali zigendereddemu okukakkanya n'okukendeeza ku bunkenke obw'amawanga ag'enjawulo wano mu East and Central Africa, naddala abayekera ba M23 okugezaako okulaba nga babakakkanya embeera ebeere nga abantu ba bulijjo bafuna we banywera ku tuzzi, wabula enteeseganya zino zirabise nga tezaasobola oluvannyuma lw'okuba nti byonna ebyateesebwako aba M23 nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda bo baganye okubiteeka mu nkola. Bo bagamba oba mwateesa biki ffe tetwagala kumanya. Bo bagenze mu maaso n'okkuba emmundu bwe twogerera nga akabuga bakayita Kabamba kamaze okuba nga ate kawambibwa. Local officials warn that Bukavu could soon become the next battleground. Ulirizaawo nnyo wano abamu kubamanyi eby'omunda okusinziira ku sources ze tuyina bagamba, jjukira nkugambye, Goma kibuga ekikulu ekya North Kivu, Bukavu kibuga ekikulu ekya South Kivu. Kati kigambibwa nti ekibuga Goma nga bwe kyali emmundu ng'etokota, naye ekibuga kino Bukavu kyandibanga nakyo kigenda kufuuka kye bayise battleground. Naye jjukira mabega kaawo
president w'eggwanga erya Burundi amanyiddwa nga Ndayishimiye yavaayo n'ategeeza nti nze ndi mwetegefu okuyambako eggwanga erya Democratic Republic of Congo tukube era tusesebbule omukulu amanyiddwa nga Kagame oluvannyuma lw'okuba nti tukimanyi bulungi nnyo abamu ku bantu abagezaako okuyeekera eggwanga lyaffe erya Burundi beeyambisibwa Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda ng'abatwala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bamulwanireko olutalo. Kakati ffe nga Burundi tuli beetegefu naffe okwegatta ku Congo tulwanyise M23 n'amagye Kagame g'ataddeyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wano nno okugambye owuliriza bulungi nnyo. Kati bano bagamba emmundu gye walaba ng'eseka mu kibuga ekimanyiddwa nga Goma wandiddamu okulaba emmundu ng'eseka mu kibuga ekimanyiddwa nga Bukavu ekikulu ekya province emanyiddwa nga South Kivu oluvannyuma lw'okuba nti akabuga ke bawambye kali kumpi nnyo Kinyana Mpindi n'ekibuga ekinene ekimanyiddwa nga Bukavu ekya province emanyiddwa nga South Kivu. Kakati ate ne bwe baali bawamba ekibuga Goma embeera bwetyo bwe yatandika. Ekitongole ky'amawanga amagatte kigezezaako okutwalayo obuyambi, kigezezaako okukkakkanya, wabula nga ate nakyo kizuuliddwa nti nakyo kirabika mu mbeera eyo kiwunzika nakyo kiri mu kwebbira bya bugagga bya mu ttaka. Tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusa okusinziira ku soosezi. Omu ku bakulembeze abo ku kitundu ekyawambiddwa bagambye oba ulira kooti bwano nga tumukootinga, the M23 rebels are advancing towards Bukavu. That's their end goal, a local leader stated under anonymity. Omu ku bakulembeze b'akatundu kano akakabamba akawambiddwa avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima abayekera bano bakuba bakkirira mu bitundu ebya Bukavu ekibuga ekinene eky'eggwanga ekya province emanyiddwa nga South Kivu, ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti ye tageti yaabwe kye baagala okubeera nga batwala newankubadde wano bajja kubabuzaabuza era essaawa yonna mulinde mugenda kuwulira naye nno owulira obuwanvu obuliwo. Heavy clashes have erupted in Katana, just 8 kilometers from Kavumu Airport, a key military and civilian airstrip north of Bukavu. Kakati n'emmundu eseka wetwogerera era wenkoledde akatambi kano nga emmundu okulwanagana n'okusindogoma okw'ebikompola nga kukyagenda mu maaso oba nga kubaluseewo mu bitundu. Akatundu ke bayita uliriza, akatundu bakayita Katana nga kali kumpi nnyo n'ekibuga oba ne airport eyeyambisibwa oba airstrip nga kigambibwa akatundu kano bakayita Katana, kilometers nga 8 zokka okuva ku kisaawe ky'ennyonyi ekimanyiddwa nga Kavumu Airport, nga kigambibwa ky'abantu ba bulijjo military, ennyonyi za military babadde beeyambisa nnyo akasaawe k'ennyonyi kano. Kakati kigambibwa nti okulwanagana okw'amaanyi, bomu ebizuka n'amasasi gawuliddwako nga geesooza kilometers 8 mu kitundu kye bayita Katana, nga kilometers 8 ze ziriwo okuva ku kitundu ekimanyiddwa nga Kavumu Airport. Wano nga batugamba if M23 seizes Kavumu, it will deal a major blow to Congolese government forces and significantly restrict air access to South Kivu. Kakati nono bakugambidde nti ne province ya South Kivu yandibanga erugenda. Bakugamba nti singa airport eno oba airstrip eno ewambibwa negwa mu mikono egyaba M23, kyokanga bakugamba ziri kilometers 8 zokka emmundu ewuliddwa ng'eseka. Kigambibwa nti singa bawambaka airport kano baka airstrip kano kigenda kalubirira gavumenti ya Felix Tshisekedi Tshilombo akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo etula mu kibuga Kinshasa okubeera nga balina access naddala mu bwengula obw'ekitundu ekimanyiddwa nga Bukavu ekya province emanyiddwa nga South Kivu. Kakati wano nga bakugamba nti mu bufunze ne South Kivu egenda kuba ng'ewambiddwa singa bawamba Bukavu. Losing Kavumu would not only weaken the FARDC ability to reinforce troops but also complicate humanitarian efforts as aid organizations rely on air transport to deliver supplies to displaced populations. Ulirizaawo nnyo wano nti singa akatundu kano oba ne ka airstrip kano ke bayita Kavumu Airport kawambiwa ne kagwa mu mikono gya M23 ne Paul Kagame, uliriza ekigendo tuukawo. Gavumenti y'eggwanga erya Congo, ekitongole ky'amawanga amagatte bwe baba batwala obuyambi bakozesa nnyonyi era beeyambisa nnyo ennyonyi, nga kigambibwa nti singa kano kagwa mu mikono gya M23 bagenda kuba tewakyali access ya gavumenti ya ggwanga lya Congo na abayambi oba ekitongole ky'amawanga amagatte n'abayambi bonna ab'enjawulo okulaba nga batuusa obuyambi ku bantu abasenguddwa singa akatundu kano kagwa mu mikono egya M23, era nga kigambibwa nti essaawa yonna kagenda kuba kagwa mu M23 mu mikono gyabwe kyokka
ng'ate bwe babadde bayisiza obuyambi obubadde butwalibwa buweebwe abantu ba bulijjo bambi abasenguddwa okuva mu mayumba gaabwe okuva mu byalo byabwe olw'emmundu egenda mu maaso n'okuba ng'eseka mu ggwanga era Democratic Republic of Congo naddala enezzeemu mu bitundu ebya South Kivu ebagambibwa okuba nti abayekera ba M23 balabika nga baagala kuddamu kuwamba amatwale oba territory ey'ekyemmanga emanyiddwa nga South Kivu. The ongoing violence has triggered another wave of displacement with thousands of residents abandoning their homes in fear of advancing rebel forces. Nti okulwanagana kuno obusambattuko buno n'emmundu enezzeemu buto okubeera ng'esesebbuka kigambibwa nti abantu bangi bagenda kweyongera okubeera nga badduka mu maka gaabwe, bagenda kweyongera okubeera nga badduka mu mayumba gaabwe, bagenda kweyongera okuddamu okubundabunda oluvannyuma okuba nti ne bwe twogerera batandise dda okubeera nga badduka bambi babeere nga beetegula ekibabu ekigenda mu maaso mu bitundu ebya South Kivu ng'era bwe kibadde mu bitundu ebya North Kivu. Wulirizawo nnyo tukyagenda mu maaso n'okuba nga ate tukutusaako ensonga nga bwe zitambula mu kutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Genda ku Facebook ojja tusangayo Red Zone TV, ogende ne ku TikTok gye tuli era ojja kuba otusangayo wano ku YouTube tuli Red Zone TV era we tugenda mu maaso n'okuba nga tukutusaako embeera okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wuliriza, many are fleeing towards Bukavu's Brasserie district where overcrowded makeshift shelters are running low of food, clean water and medical supplies. Nti abantu bangi balabiddwako nga bambi bagezaako okwetegula ekibabu badduka mu bitundu ebimanyiddwa nga Brasserie district mu bitundu ebya Bukavu, kibuga ekinene ekisangibwa mu South Kivu. Era bino byali mu North Kivu mu kibuga Goma. Abayekera ba M23 abayambiwako Paul Kagame Lutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda baavaayo ne bategeeza nti kino kiri mu mikono gyaffe kakati we twogerera n'ekitundu ekyekyemmanga Amaserengeta South Kivu nakyo kigambibwa okubanga kigenda kuwambibwa essaawa yonna okusinziira ku bino ebitambula. Abantu bangi balabiddwako nga bali mu kudduka mu mayumba gaabwe wabula nga gye bagenda kigambibwa Brasserie district kigambibwa nti amuwendo omujjuzo guyitiridde, abantu beeyongedde obungi era nga kigambibwa nti emmere etandise okubaggwako, amazzi agakozesebwa gatandise okubaggwako, eddagala erikozesebwa mu kujjanjaba obuyambi butandise okuba nga bwesalako olw'omuwendo gw'abantu abadduka ekibabu okuva eno waggulu nga bakkirira bambi embeera egenze mu maaso n'okuba nga etabuka essaawa zino we twogerera embeera ya bunkenke mu bitundu ebyo. Ggwanga lya Democratic Republic of Congo lutalo wakati wa gavumenti ya Felix Tshisekedi Tshilombo n'abayekera ba M23 nga bano bayambiwako eggwanga erya Rwanda n'omukulembeze waabwe Paul Kagame Lutagambwa. Wuliriza, the situation remains dire as the Congolese government struggles to contain the M23 advance. Nti embeera egenda maaso n'okuba nga ekaluba era eyongedde okuba nga ekaayira gavumenti y'eggwanga era Democratic Republic of Congo n'omukulembeze waayo oluvannyuma lw'okuba nti batandise okulemererwa okuba nga bakontaininga abayekera ba M23 nga bayambiwako eggwanga erya Rwanda engeri gye batandise okwadvansingamu. With the ceasefire effectively broken, international pressure is mounting on regional leaders to take a decisive action. Kakati nno wano General Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame Lutagambwa, President w'eggwanga erya Kenya, President w'eggwanga erya Rwanda Samia Suluhu n'abakulembeze abamawanga ag'enjawulo bwe babiyingiriddemu. Wuliriza nti okusinziira ku international community pressure batandise ogiteeka ku mawanga ageetooloddewo. Mulimu eggwanga erya Uganda, mulimu eggwanga erya Cameroon, mulimu eggwanga erya South Africa wadde eddyo liri walako, mulimu eggwanga erya Burundi, mulimu eggwanga erya Tanzania, eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Somalia newankubadde n'amawanga amalala mwegali mu nsonga zino. Nti international community batandise okuba nga bateekako pressure. Lwaki temuteekawo decision ey'amangu ne muteekawo action egenda okukendeeza abantu okubundabunda, egenda okuyamba ku bantu okulaba nga tebadda mu mbeera ya dduka eri mu kubatuusibwako abayekera ba M23 ne gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. As M23 tightens its grip on strategic locations, Bukavu faces the looming possibility of rebel occupation. Nti engeri gye bali mu kubanga beefunza enfo ez'omutawaana era ez'omugaso ennyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kigambibwa. Wuliriza nti ekibuga Bukavu kiteekebwa okuba kirowoozebwa okuba nti essaawa yonna kigenda kuba nga kiwambibwa, nga kino nno kiteeka gavumenti ya Felix Tshisekedi ku bunkenke oluvannyuma lw'okuba nti ayina okukola ennyo n'okulwana ennyo okulaba ng'afulumya abayekera ba M23 n'omu ku bali emabega midwa nga Paul Kagame Lutagambwa babeere nga babafulumya ekitundu kino. Kakati gwampuliriza
embeera bwetyo bweri oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole byonna ebigenda okuva sayidi eyo ffe weetuli nga Red Zone TV okubanga ate tubikutuusaako oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole embeera ebeere ng'etambulira ddala bubaaya sana nnyo wabula nkugambye emmundu egenda mu maaso n'okuba ng'eseka wenkoledde akatambi kano nga ekibuga ekimanyiddwa nga Kabamba kimaze okuba nga kiwambibwa era kigudde mu mikono egy'abayeekera aba M23 ekibuga kino oba akabuga kano akamanyiddwa nga Kabamba we kali waliwo kilometers ntono nnyo okulaba ng'otuuka mu kibuga ekinene ekimanyiddwa nga Bukavu ate singa bawamba ekibuga ekyo kitegeeza butegeeza ekibuga oba province ya South Kivu nayo ebeera etwaliddwa tugenda kulondola embeera eno era tujje tubeere nga tubikutegeeza sigala ku mukutu guno obeere nga ate tobisibwa katuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.